That was a lesson eri abayimbi abalala. Abayimbi bogaba babitrainze B2C ewalala bagenda bajja kugamba ewalala nga tugenda. Rema yalaze nti omukwano omutufu wato bwalina okuba. Ayimirira naawe agwa naawe. B2C yayongedde tulaga nti erina mikwano. Ready Mark. B2C. B2C share agitaddeyo. Yaranze ekimu yakikoze. Riyazo abantu bagiyimbidde composing ago ine kyaki walabye. Ekisingako ekyo nayize ku side yange. Ngamba at least B2C concert tuba congratulatinga bakozeko concert yasoose mu kifo ekiri bigako. Bulijjo badde bakola tebakola nko concert Kampala. Badde bakola nko Kivulu Kampala. Tebakola nko launch Kampala. Badde bakolera Wakiso. Eri ku Freedom City. Freedom City bagambye eri mu Kampala. Eri mu Wakiso. Katoba tonatuuka Kampala. Obero yimbira be Wakiso. Ngabola abasuna be nembazi ya tone tebanatuuka Kampala. Ebivulu bakola okitegedde. Kyengera bwe bityo oba tunatuuka Kampala ono mulalamu naye bakoze show yabwe yasoose Kampala ate mu kifo kyolowooza ati n'abayimbi abalala b'amaanyi bwe bategekera kuba Freedom City eba y'abaana obeera okyayiga obeera okyali muto naye kati emyaka gye bamaze nga bakola Freedom City beekyalennyinzeekokko ne bakolako venue empya aye neeta baswaza ne bafuna abantu basasudde ate baagabye tickets za bwereere bafunye abantu kati challenge yokka yabadde ku stage eyo production yabadde bulabulamu production ye Kivulu ye yabuzeebuzeemu kubanga olaba nti abantu batuuse ne bibabbowamu enzikiza yayitidde ku stage eyo blackout eyo ze bakubanga omuyimbi avudde ku stage ne wamala eddakiika 5-10 teri kigenda maaso ku stage aye abayimbi bagenze kukyusa tubalinde bakomewo kati vibe eri ebeefa kiba kitandise okugenda nga bwoga nti vibe gyambusizza erinnye ate one n'agissa okitegeera so kyovula nti abasinga byebizo bye basoose osangayo ekirala ekyabaddeyo nti emyaka 10 nga mugiselebratinga mulina okubaako ebintu ebimu bye musooka otulaga isooka muba mukuze ng'abantu when we grow olaba kati olaba okola embaga metaniki osobola leero bw'osalawo okukola embaga okimanyi nti sente osobola zisolowooza mangu ez'embaga n'abantu bagenda okuyimirira naawe naye ng'ate emyaka 10 emabega wali tosobola wadde okusolooza miliyoni 2 mu bantu ng'oba ogenda toba okufuna abakuyimirira naawe because when you grow with people nti luli emyaka 10 metaniki nga oba ogenda kukola embaga nange kenyini nga bwoba onsabye 5 sobola gikwa kuba nali sigirina naye saawa eno osobola okungamba mu metaniki ng'ogenda kukola mbaga contribution nkwadde emitwalo 5 naye luli n'etaano nali sobola gikuwa but we grow with these people ne tukula nabo naffe ne tweyongera okukola emikwano kane gitubeererawo kati emyaka gine 10 badde balina osooka otulaga nti bakoze emikwano kyekyadde kirina osooka okukolebwa naye B2C yayongedde tulaga nti erina mikwano kyokka nga ate bodda mu lyo life era tebagirina because abo abaana bola abeematira beepanka era bonoonya abayimbi ababeatira wano e Uganda kati waliwo omuyimbi wano yeetwala brand ye brand nga alaga ye waswaga wa kitalo nnyo naye ng'ate mu lyo life si wa kitalo fake Famaika brand ye alaga wa kabi nnyo obeera nga sinkanye Don Jazzy oba nga sinkanye PDD ye brand ye naye bw'omusaamu bulamu obwa bulijjo tagenda kutawaanya mwangu okulaga nti ate asobola okukola emikwano in that way kati bano abaana beepankamu ne mu lyo life abaana abo kati ate emyaka egye 10 kyekimu ku bintu ndowooza abasinga kye bataalabye kyovula nti owedda tulaba zi blackout season ndi tewaliwo abadde azze bayimbirako walabyani nani walabye Karo Natongo n'olaba ne Rema Namakula mpaayo omulago walabyeyo abantu obedde ekipande kye batambuza buli bulijjo ndaba posta nga bagikyusa David Lutalo baani bonna tebalabise tekwalabiseeyo n'omu okitegeera ebyo ebimu ku biraga emikwano nti ate nze gogamba B2C tuli tuti ndiwakuba nti wembeera wano mbasaagala kujjanga yazze okubeera PR wa B2C mbanjagala nkubulye what transpired such that next time baba bakuteeka Kivulu babeko bebayigira mu shonga zino nti emikwano tewatulaze myaka 10 tokoze emikwano ekirala abantu B2C be branding nnyo mu masuuti bayambadde ndoze suuti omulundi gumu
esigadde bayambadde casual throughout weda bakyusa casual yekka okujjayo nga babatungidde ku bwereere nga babawadde bya bwereere ng'oli abawadde ayagala mwambala ebyambalo bye naye kitali ekyo nga mwapitaddemu ssente mwadde mulina okujjayo brand abantu gye bamanyiddeko for the last 10 years mwadde mwemanyidde kubeera gento masuuti gammwe casual yandizeemu katono choreographers weda babazinirako amazina waliwo batuse nga bambala engoye zezimu n'abayimbi bonna bambadde jjiini n'essaati enjeru abazinyi bambadde jjiini n'essaati enjeru n'abayimbi bambadde jjiini n'essaati enjeru n'olyoka olaba akatogo ku siteegi anti kati kirigeza nti bano bwe bambalidde jjiini n'essaati enjeru gumwe abayimbi kolwe mwambala costume endala choreographer bagenda okwambalira ebyo kitegeera nti bambadde nnyo ebifaanagana n'abayimbi jjukira bw'oyambala ebifaanagana n'abayimbi abakola video bakimanyi artist alina standing out ola ojiwegeneze mu videos bano ba director manyi ba director abo bamu ku bantu abageze nnyo mu bintu bya music naye abasinga tebabeebuuzaako ba director ba videos bw'aba akola video n'alaba ba choreographers nga bambadde white agenda gamba designer w'omuyimbi dukononyezeyo essaati emyufu gyambaza omuyimbi standing out because ye star gwe tutunda mu video eno teri agenda kukwagala video lwabali bazinyi teri agenda bookinga bazinyi but bookinga muyimbi gwe tutunda kati kyabalemye okukola ekyo nti abayimbi bali teba standing out ekisooka stage yabadde ntono ka stage kabadde katono kati ka stage kaba katono ate namwe ne mukajjuzaako abantu ate nga bambadde ebifaanagana nammwe okitegeera so byenalabyo nga abantu badde tebalaba star waabwe oli gwe bazize kulaba wa 10 years kyabuzeemu kiri ekya story wa 10 years ekirala simanyi kibagenda kikolera njaga sooka creditinga Rema yalaze nti omukwano omutuufu wato bw'alina okuba ayimirira naawe agwa naawe yabadde n'abaana bano okupushinga ekivulu kino all the way through natuka ku stage na performing omundi ogusooka n'agenda backstage n'alinda paka gye kiggwera n'akoma na performing ogwokubiri okitegeera yabaddewo all the way through ne baawe ne ba supporting abaana bano nti Rema yatulaga ddaba Bitusi nti mikwano gye be bayimbi mikwano gye talina mulala gwe yali akulaze oyo naye omuyimbi omulala gwe yatulaze nti mukwano gwa Rema nga Rema yamutulaga taliyo taliyo Rema si muntu wakola mikwano si mwangu nnyo bolowosake naye yatulaga atisi ba Bitusi ndi mikwano gye olwokuba batulaga nti mikwano gye era yayimiridde nabo oba kugwagwe nabo all the way through that was a lesson eri abayimbi abalala metaniki obeera n'omuyimbi n'omutulaga nga kyaliwo omwekubya n'ebifaananyi n'obiposting amuli naye lonkiyo neetuuka omuyimbi ono akusaba transport okujja okubyera ku lonkiyo omuyimbi ono akusaba facilitation oba sente okujja performing ku lonkiyo n'akusaba ezimuleeta mu rehearsals naye ffe watulaga nti kyaliwo kati ekyo kyekiri common nnyo mu bayimbi kyova nti osanga omuyimbi ng'ategese ekivulu be tumanyi nti gyemikwano gye yatulaga gyapepeya nagyo gyasiba posting ebifaananyi abamukyalire waka n'ebirala ne batajja ku lonkiye ne bagaana ng'oluusi n'okubayita yabayita kati kuba Bitusi tetumanyi oba babayita oba tebabayita naye kyengezaho okulaga nti abantu bwe batulaga nti mikwano gyo Bitusi nabo tebalina nnyo mikwano era nabo tebalina nnyo be batulaze nti mikwano gyabwe naye bwe tumanyi nti mikwano gyo kakasa oba kale gwe gwabakulagayo nti oli mukwano gwoli kakasa nti omubeereramu oyimira naye ogwa naye Rema kye yakoze ekirala nti abantu baashuminga metaniki nti omuntu gwoyimbye naye kolabo nti alabika kyaliwo that's what people assume kwa gwoli muyimbi omuntu oba akulaba nti wakubye oluyimba ne John Wule bategeera nti mulayika muli bakyali kwa mwakoze oluyimba oluusi mukoze n'oluyimba olusukka mu lumu kati ffe kye kye mutuguzizza nti muli bakyali kati try to live to the beating tuukirize ekyo kye watulaga naye gwe n'oŋŋamba nti gwe n'okola kolabo kwa Bitusi alina kolabozi nyingi kati oba temwasobola zimba mikwano n'abantu be mwayimba nabo what were you doing president yarabiseeyo mubye tayimbanko nabo mbadde nga wa federation Kenzo teyalinyeyo naye ekya Kenzo kitegerekeka kitya ekya president yabukolerawo ekya Kenzo kitegerekeka Kenzo wana living Kenzo butajja ku kivutu kya Bitusi kitegerekeka because Bitusi bachuzinga side between Rema ne Kenzo kampo ezo zatuka konkonga zetwa
tweyagala ko twekyawa kati atolina kuba byoyogere ebyedda mukwano gwo mulabe wange byoyogere ebyedda amukulembeze sababu bwati tuli ku presidential gundi office twogerako sebo uliriza byoyogere ebyedda byapeninga webali babitusi era ne bachuzinga side ya Rema era babiri bati ne Hamuza wako era ebivulu bya B2C Hamuza bibeeramu ebivulu bya Rema B2C babibeeramu ne kwekyalira ku ssomero abaana ba Rema bwe bagenda bakyalira B2C bagenda babakyalira ku ssomero Rema abali busy vidi ne bajiggala ngeza kulaga closeness eri wakati wa B2C ne Rema kati tulina okuba omukulembeze naawe wano ekyalonki si kya bukulembeze omukulembeze tuwabayimbi federation yadaino okuwuliriza office ya president nga president tumuvunanyizibwako kuyimirira n'abayimbi ng'alanga concert yawe because ye kyafa concert kubeera successful ng'akirinamu omukono Kenzo yakikola yalanga yagenda ku rehearsals n'abakyalira gye bakolera rehearsals ne bakuba akalango nga bonna mwebali ne bakateekayo kitegeeza yalanga kati okujja ku lonchi ate ekyo kirala lonchi eriko abaagitegese bootasaanidde kusemberera nga kwe kuli Rema ne bbaawe be bamu ku bategesi bayingira ebivulu ate nga n'ekivulu kya Rema ekyasembayo Hamuza yakitegeka ati bagambye yali omutegesi Hamuza yategeka era bagatta naye kyegamba nti ye yali coordinator wa everything mu kivulu ekyo basalawo bategeke bafunemu mwami n'omukyala nga baga osinga otunda ekivulu tukyetegere because Rema obeera sure ogenda kukola sure deal kati waki okitunda kati ngeza okulaga nti Kenzo obutajja ye abadde agezako creating a mirembe harmony because kati jukira bano bantu bafumbo gwe ulakwa twogerera wano naye muganda wange kuve tuli bafumbo tulina ebintu byetumanyi nokeera ku maca omukyala wo gy'omanyidde ddala nti yafumbayo emyaka n'azaala nayo n'osanga mukazi wo ng'ali close n'omusajja oli gwe yazaalamu abaana gwe yalwa naye ne bwe baboogera eddakiika bbiri gaba gakubuguma anti kyenkugamba kyekyo nti kati ugenda tuuka wali bagambe nti Kenzo agenze backstage ategera Kenzo agenze backstage agenda kuyimba walina okutuula okulindira obudde bwo bugenda ku stage Rema wagenda otuula ebifaananyi bitandika oyitingana of course ajja kumulaba agane kujja mumubuuzaako alina okujja amuwe haga amukuba akaama oba beeko bye boogeramu ebifaananyi biyitingane ebyo byonna bitta feelings zona omusajja gw'oli naye nti ne bw'obeera nga gwe musajja that is disrespect bw'oba osobola ng'oyagadde osinga n'omusajja noonya engeri gy'omwewala kale because kati jjukira bulijjo okoma omulaba n'omusinga ne mwogeramu okwatinga omusajja we bw'olina wala di abayimbi baano we banayawula business relationships tikati wano business lwaki business mbayimbi baano zitambulira nnyo mu relationships anti kati relationship yaabwe yali mu mawulire yali ya showbiz kakati ate era ne musinkana ti still the same thing showbiz okitegeera senga mukazi waaba wawaka nga si wa showbiz musobola n'okwawukana ensi n'etamanya n'olingizawo n'omulala n'otuuka okuyitirumira mukazi we era ng'okyatumira mukazi wo tuvala abasajja abamu atumira mukazi we naye nga tayogera linnya naye nga mwaka ku mwaka atumira mukazi we naye ng'oluusi bakyuka nga mu 2022 yali atumira mulala kati ya 2023 mwaliyo mulala kakati waliyo mulala naye yasigala atumira mukazi we mukyala wange yali waka mutumidde naye nga batumira badde bakyukanga waliyo 8 Justin ndi bali 8 bbanga lya myaka 3 naye kyegamba kasaba tayogedde linnya asigala atumira kiringa wala bannabyabufuzi kati mukasera ke tugenda mukano gokimendi ba politicians bangi kati wano wewe wafunira abakazi nga baba kubayisa mukalulu baberenga abafumbo naye obuyaye buli mu parliament awo waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti oba oyagala kukuba bayayi geranga parliament etudde kuba si bonna nti bayaye mulimu jasa bagenda yabaye kati kankuwa ekyokulabirako na mukwano gwange babadde bamukozesa omuwala bamukozesa ku campaign ajja na bemimirya ku motoka waggulu nga muyise muwubira kuba wagizi kati nga yayambala gomesi bulungi najja nga mukyala wange naye kabawubireko tamuleka nnyo kwogera naye ng'asasulwa lunaku lwe bogeze mu campaign kati mukwano gwa era bamukubidde essimu ajje era campaign zino abereredde kati n'amugamba nedda tekyasobola because kati omuwala oyo twamutwala ku TV yatandika okukola ku TV kati common figure face bagimanyi kati yagambye luli nali nkukolera nga sinagenda ku mpewo
ne kati nagenda ku mpewo ne 221 era yakola yaliyo ng'awuuba awubira ku bantu nga mukyala honorable naye kati yamuga sisobola kuddamu kikola because kati ndi ku TV bammanyi wenviirayo nempuubira abati bagenda kuga kumbe ono omwana bulijjo yebbawo oli okitegeera namuga kati for that reason madde ndowooza tufune omuwala omulala namuga nfunira ayo anaasobola okukikola basasula lunaku bafuna omuwala omulungi ne bamwambaza gomesi ne mutandika nti buli lunaku nkuwa 10 nti tugende kuubira ku bantu gwogenda nange mu campaign tuubira ku bantu bategendi honorable musajja abuvunanyizibwa alina n'omukyala naye nga asiiba mu mabaala talina mukyala talina buvunanyizibwa okitegedde bangi babikola kyovola nti ennaku zino omuntu weba mugayogera ku mukazi wo n'ayogera nga abuzaabuza abantu batandika okugamba tobanga naawe oli omu ku bali naye bwe bajja ku radio abatanabuuza naku bantu asooka kutumira mukazi we naye nga mukazi taliyo so mbufunza abayimbi babitroyinze babitusi oba babitusi ekiseera bazuukuke bakole ku mikwano abayimbi boogamba babitrenze bitusi ewalala nga bagenda bajja kugamba ewalala nga tugenda so kye tugamba bitusi 10 years emu ku misobola celebratinga giba mikwano tosobola kumala 10 years kiringa bolaba embaga ez'abantu abakulu wakima embaga z'abantu abakulu zezisinga obeerako abantu abangi because buli omu ayagala kujja From 1992 tulina n'omutaka. Omutaka akoze emikwano mingi mu myaka 2 gye mumaze mu bufumu mukoze emikwano mingi kati omuntu kokola embaga baagala okujja mu mikumbaga yamwe babanja ababamanyi n'emikwano gyamwe gye mwamukoze naye kati ongamba 10 years bye mwino celebrating mwino beera mu emikwano ne mwatulaze temwina mukwano no apart from Rema Namakula okitegeera so ne karo n'emikwano ate ekyakalo nakyera simugaseeko kubanga ate nawe enkwa story mpanvu etya eyabo ababiri etya kuba kati mwabo alina omu gwakolagana naye mwabo abasatu relationship ey'omuyimbi karo naabo alinako omu gwakolagana naye kwera batukako nabo ne baawula kuva ku manager wa karo ne manager wa bitusi ne basooka baawula bubi nnyo nga n'oluyimba terunafuluma lwe baali bakoze kati n'abayimbi ne baawula naye kati omu ne baddamu ne bakwatagana kye kyolaba ayina ekira karo okujjaze ku kivulu kya baawe bawa karo siyo ba karo yoli ku mutabani wa Misaki kwabo tekuliko bawe mpozi ngali yako balye ne bawe gwe tumanya oli official yoli mutabani wa Misaki ongambye nti karo kujja ku kivulu aina gwakolagana naye kwabo beddiro muziro gwegumu kwabo abasatu badde mbyangu naye nga baali bayawula okitegeera kyovola nti atengeranze kyemmanyi kano nyiza obutamunenya nnyo mu kwawula ne bitusi lwaki bitusi bano baagala nnyo okubeera royo eri Rema nti Rema jjukira si muntu wa mikwano kati Rema gwatakolagana naye kati kankuwa ekyokulabira kino kankuwa example yange Chosen Becky kuliko abayimbi 2 ku bitusi bali basatu naye ababiri ku bo twogerera b'emirundi emirundi bagala kola luyimba na Chosen Becky era obabuuza muyimbi kigo mwagala okukola naye Chosen Becky naye ate batwala abalamu Rema anakitwala atya angeza okola Rema yinza okuba si abagaana ne they want to be royal nga naye Rema wabadde royal gye bali ate bannange ate Rema ne Chosen ate kati ekyo kyetagisa magezi Rema Chosen Becky balina embiranye awo tebalina mbiranye ne Rema bano si mikwano gye okitegedde nkubuziza Rema ng'oggyeko bitusi mpaayo omuntu ogw'omu yali omubwati gwe yali atulaze nti mukwano gwe mu ndongo mpaayo omuntu omu nga muyimbi nga Rema yali amutulazeeko nga mukwano gwe Kenzo si yali mukwano gwe yali tata wa mwana we era okumanya tebaali bamukwano era tebafuna wadde ne photoshoot emyaka gye baamala bombi ate Hamuza badde bafuna photoshoot buli wiiki naye ku Kenzo photoshoot wadde neki tebagirina so ekibibu sound yabadde embi stage yabadde enfunda omwambazi eyakoze ku byokwambala n'abayimbi okulagira aba bitusi nti nedda mu ngeri mutusemberere byajjudde ekivulu abantu bazze kyekyadde kisinga okuba ekikulu turn-up yabadde nnungi abantu babawagidde ekyokubiri ekyokwambala bayambadde bulungi naye kyekugambye brand yabwe yabadde y'amasuuti si gye basinze okutulaga batulaze casual suuti bayambaddemu emu yokka ekyokusatu yabadde blackout ewedda bazikiza seji ne mala eddakiika 5 tewali kiriko jjukira ekintu kino tukiremerako nnyo ebivulu byaffe metandiki bitandika leeti abantu bakeera okujja ku bivulu bayisaawa 9 nga abantu batudde dda balinze kivulu babakubira music banywa ebyokunywa bazina obuzina bakwata TikTok
mwene mutandika okuperforminga ku ssaawa 3 wa 2 ez'ekiro okitegeera ate tutumutandisa okuperforminga ku ssaawa 2 ate we mugirawe mu mulamu eddakiika 5-10 tewali kiri ku stage ebyo bintu bibi abantu muwamu abalinziza obwedda gwani yagamba nti stage erina kuzikiramu gulina kuba muliro ku muliro stage erina beera back to back ayinza okuba programa yakiprogramizebwa atyo nti mu dakiika 5 tuwumuze tuddemu tulifresh tebazze kuwummula bazze sebo yeyokuwummulya balinayo era bamanyiyo kuwummuza abantu bawummule ki bazze kuwummula bamanyi ekyabasasuza sente zaabwe bino byenkugamba byongera ku emphasizing value for money worth abantu mulina obbawa ekintu ekiri worth their money abantu tebanyumidwa abantu omanyi metandikiro kyenkugamba bana abantu bagenda bakoowa ebivulu bino tujja tuuka okuluyita abantu bajje batuwagire nga tebakyajjamba ebivulu byaffe ngabaani abakoowa abawagizi kankuwa ekyokulabirako nalabyeko ka vidiyo Dana Nabatanzi ng'atutte ba B2C basunde tebo omusajja n'abagamba nze nno mbadde sigenda kugula bintu byammwe bino bya tebo sente nzina ninakoowa ngula tebo ngeza okulaba yabadde point nabaga ngula tebo nintuuka ku kivulu nga tebo yange teriiwo nga tenagisasudde naye gwomanyi bantu bameka ba complaining about that and the same thing people complained yesterday ku B2C ne musajja wange Uncle Bob Nsubuga gwentera okubalangira wano owasubi General Hardware ate ye mukwano gwabwe gwentera okukola ki gwentera obagamba wano anti tero mwogera ku wano gwotera okuba oluseke ndumukuba seegaana ndumukuba naye ate musajja wange kyali wange naye lwakuba ye mukwano gwabwe naye twatuuse naye wali nga mubuuza Uncle Bob kiki nga n'emmeeza ye teriiwo ate nga yomu kubasooka okugula emmeeza lwakuba nti ye yabadde alina okikwata empola because bali babanga baana be bakyalibe naye nga era waddewo n'abalala bakomplaining nga nabo baagala mmeeza bayimiriddeawo naffe tuyimiriddeawo nga Uncle Bob ayimiriddeawo naye ayagala mmeeza ye otegera kyeggamba ate kiri common wetabyogerawo ku show nga zino tebajja bitereeza kati balamuserwe nange eyo omuntu omusabye mmeeza $5,000,000 azikutta azikuwadde nojjako alina otandika omumanyira mbw ate tutanso yimba ku ssaawa 2 ate tuwummulemu eddakiika 10 ate ku ssaawa 6 ekivulu kirina okubanga kiwedde ebyo byenkugamba value for money bw'oba otunze tables kati Nabatanzi abasinga gwe bakwasa tables naye nze ndowooza Nabatanzi balina omuteerawoko omuntu omulala amubeerako wali obubi ennyo because akavuyo kano ekaba katansa okulabika buli kaseera nga the same person gwe bakwasa tables jukira waliwo abajja ku last minute nga baagala tables nga tezaggwawo kyokka nga sente zaabwe bazaagala twabadde wano ku kivulu kya Sophie Nantongo nga tulina table ababukedde gye baatuwadde nga basponsor bwe twaluddewo okujja ate tebagitunze olutalo gye lwavudde nawe kati era olutalo lw'amaanyi oluli wakati wa bukedde ate bakukuba paka lwetonda kasazo kingiza abadde kyentalo nga zisusse kubanga Radiant Skin gwoke nyini wangamba nti yarumegga ensirikirira ne ngamba ati yarumegga atya ne tudda ku lwaliri puzzle gawo yali wa time lwali lunafu nnyo kakati ndabo olwa Dr. Sefuko ate nabwo problem eri wa kukingisa yalina omupiira buli omu gwayagala okuba oba n'abasobola yabacokoza n'abakubakanywa bali bonna boyogeddeko Radiant Skin bali worth okuboogerako naye kati Sefuko tosobola muleeta mu mboozi mumaze okwogera ku bantu nga Radiant Skin bantu nga baliri puzzle kati Sefuko is a nobody tosobola muleeta mu mboozi TikToker naye bali bayimbi ate ba TikTok ogenda bagamba ki babigatta profile eba ntono eba nafu what have you done with your TikTok okitegeera so bano ati sibakoze ku bayimbi tubamanyi tosobola bagata mu mboozi emu ne Sefuko naye simanyi Sefuko kye yabadde abala ekisoka liri puzzle gundi yalina amasanyalaze saha on record yakyalina concert ey'amaanyi esembyeyo kitegeeza on record yalina amasanyalaze traininga everywhere enyimba zatekayo zitunda 360 madden draba nga traininga namba 1 okumala ekiseera ebivula abiteekayo bijjuza kuba border to border buli kaseera omulaba posting and va mutukula kati abadde ava kuyimba Japan okitegeera kyeggamba yalina amasanyalaze kati buli muntu yenna ayagala okuta